إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. Twebaza owekitiibwa Allah tabaraka wa taala tumusaba sokusasana emirembe ku mbaka Muhammadi sallallahu alayhi wasallam. Tubadde ku nsonga sheekhe nti abalongoofu abaatukulembera tebamalanga gajjaire mu kubuli yenna gwe babanga balabye mu maaso awo, wabula baateekangayo ebirowoozo ne bamanya ani gwe bajjako irimu, kubanga eno irimu yeddiini y'omuntu. Tandikirawo ekitiibwa hayyakallah. Naam. Barakallahu fi jazakallahu khairan. Idhan omuntu kikulu mu ekyo okufaayo okulaba ani gwagenda okukola ki okuggyako eddiini ye. Ekyo nno abantu bakirina ne mu bulamu bwabwe, osanga ne bw'aba alina abaana be amasomero g'amangi gamwetoolodde abo, agezaako okutunula ssomero ki we ŋŋenda okuteeka omwana wange. Alina by'ayagala okugula, kundi ezitunda fanica nyingi ono ageza okutunula bwati alabe ku ebyo byonna ebyeddiini. Naye kati ebyo eby'edduniya ebyeddiini ffe tutwale butwazi, kyonna ekitusala mu maaso la wallahi tulina okwetegereza nga sheekhe bwe yatulaga rahmatullahi alayhi. Yaqulu ahadi alulama, omu ku bamanyi yagamba, inna min alamati almuhib lillah azza wa jalla mutabaat habibillahi صلى الله عليه وسلم في أخلاقه وأفعاله وأوامره وسننه. akabonero kwolabira ddala omuntu ayagala Allah noma nti ono nayagalaani kasita olabanga agoberera mukwano gwa Allah owekitiibwa Muhammadin sallallahu alaihi wasallama mu neeyisa, mu bikolwa bye n'ebiragiro bya Nabbi sallallahu alaihi wasallama n'enkola ze. Kasita omulaba omuntu oyo ng'abiteeka mu nkola, oyo kituufu aba ayagala Allah tabaraka wa ta'ala. ناكلتنا آية وهذا حق مأخوذ من كتاب الله. يقول الله سبحانه وتعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. بابا بغامب الدالة شتوف باقال الله بين كل باتيا كوغوبيرا مبكا صلى الله عليه وسلم ني الله سبحانه وتعالى جاكو باقال إلا جاكو بسنوا مزامبي قابوه Allah subhanahu wa ta'ala musonyi muyitirivu wa kusonyiwa era muyitirivu wa kusaasira subhanahu wa ta'ala. Al-Hasan al-Basri rahmatullahi alayhi yagamba ja'ala Allahu alamata hubbihi iyahum ittiba' sunnati rasulihi sallallahu alayhi wa sallam. Allah akabonero ke yateekawo okubanga ddala bamwagala bamazima baagala Allah kulabanga bagoberera omubaka we sallallahu alayhi wa sallam. We bagoberera omubaka wa Allah ddala abantu abo baagala Allah subhanahu wa ta'ala. Sikusitula ddoboozi mu kumusalira kutegeerera asinga okwagala nabbi. Nga bw'olira nti sallu ala nabbi ne bamusaalira emirundi ng'egyo. Allahumma salli wa sallim alayhi. Ako tutegeerera ko nti omuntu ayagala nnyo nabbi. Bangi abalowooza nti kwe ku mwana wattu omusanga ng'enkola ya nabbi yagisuula naye ng'amanyi nti ogwo gwe mukwano gw'aba alaze nabbi sallallahu alaihi wasallam. Ekitali kituufu. Allah kye yatulaga kye kino. Era abaagala nabbi okwagala okwaddala be basalafu abo tolina bw'obajja kwani. Era abo ekibagaana okugenda ku mawuledi omukwano nga gubatta gw'amaanyi eri nabbi waabwe, kyekibagaana okugenda ku mawuledi, kyekibagaana okugenda ku boroda. Si nti tebaagala piraawo, bayinza okuba oluusi talina nawaka piraawo, talina kanyama nga yali byagadde, naye ekimugaana okugendayo eyo bayinza n'olanga nti waliyo ne juyisi omutabulo obulungi, waliyo ne piraawo n'atagenda. Naga asijja kola ki? Kyekiba kimugaanya okugenda eyo, kyekiba kimugaanya okugenda. Awulira ayagala nabbi we, amugoberera kyeyamulagira kwakola ki? Kwatambuliza omukwano ogwo awulira nga mungi. Era abantu abalina omukwano ogwa ddala eri nabbi be abagoberera nabbi sallallahu alaihi wasallam. Wa amma abava ku nkola ye ekituufu si gwe omukwano omutuufu Allah gwatulaga subhanahu wa ta'ala. Naam. Sheikh Abdul Aziz. Sheikh Saleh Abdul Aziz Sindi.
yagamba yajogerako ekinonaga nti aya eno minzaniya Allah yagireetanga minzaani wakati wabali ku sunna ne bannabida naga nti ekyewunyisa ku yo Allah n'atagamba nti in kuntum tuhibbuna Allah fa ahibbuni wabula n'agamba nti fattabi'uni tukwogala nabbi tekimala kyo buli omu akiina n'agamba hatta ne bajjajja ba baagana osiramuka Abu Talib Abu Lahab baani bali bamwagala naye baagana okugoberera Allah n'abakasuka wabweru w'eddiini so ekikulu okugoberera si kwagala bwagazi tekimala era waliwo n'akabiina e Uganda abeeyita bamuhibbiina era bo bagamba mukwano gwa nabbi balina muki balina mungi bebabagala nti nabbi naye ngaekyo bakyeteekako zulman wa udwanan kwagala nabbi okutuufu kugoberera naina kyanzijukiriza simanyi faida yava mu manyani naye nga zaama nnas annahum yuhibbuna rasul fabetalahum llahu bihadhihi laya abantu bagamba nti bagalani awagala omubaka alaihi salatu wassalam Allah n'abagesa ne aya eno eringa pepa eno pepa kwetulabira agoberera nabbi yagenda okugijjamu 10 naye onaayogera obwogezi agenda kuvaamu na 0 naam tafadhali sheikh walaqad tukisengo kula agami nti qala alayhi salatu wassalam qala rahimahullah فلقد تواترت النصوص من الكتاب والسنة وأقوال الصحابة والتابعين على ترغيب العمل بالسنة والحث على التمسك بها. ومن أشهر الأحاديث حديث العرباض بن سارية رضي الله عنه أنه قال وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب فقلنا يا رسول الله إن هذه موعظة مودع فأوصنا قال تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعدي إلا هالك ومن يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ. وقوله عليه الصلاة والسلام عليكم بسنتي أي بطريقتي التي أنا عليها مما فصلت لكم من الأحكام سواء كانت اعتقادية أو عملية أو واجبة أو مندوبة. نعم بارك الله فيك. إذن أقام الشيخ ولقد تواترت النصوص من الكتاب والسنة وأقوال الصحابة وجلز وجهanga bungi mu Qur'ani ne mu sunna ne mbigo by'abasahaba wattabi'in ne kuba tabiina bajovanyuma abasahaba ala targhib al-amal bis-sunnah nga zitukubiriza okukolera kuki sunna nkola ya nabbi sallallahu alaihi wasallam wal hathi ala at-tamassuk biha n'okutukubiriza ozzekwatako zinyweza ne tunyweza enkola ya nabbi waffe sallallahu alaihi wasallam. Wa min ashhari al-ahadith mu hadithi zizatikire nnyo zimanyiddwa nga atera ntuufu حديث يا عرباض ابن سارية اريم سنني الترمذي نبيتاب بلالا ونياليت اللفظينو اريم سنن ابن ماجه نلفظي سنغياتي كده اريم سنن الترمذي يقام وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة نبي صلى الله عليه وسلم يتوبوا لله موعظة وكولي لوكوغونزي متما متنومزا ذرفت منها العيون kwali kwamaanyi ne batandika okulukusa amaziga amaaso gatandika okuvaamu amaziga wawajilat minha alqulubu emitima ne gitandika okukola ki okukankana ebigambo nga byamaanyi faqulna ya rasul allah inna hadhihi maw'idhatun muwaddi'in faawsina yamugamba ombaka wa allah lubuli olwo tubuliridde ningo olwo yakola ki asiibula beerako byotusibirira قال تركتكم على البيضاء كذا قام صلى الله عليه وسلم ngama zolo kusemesa eddiini amazima mbalese ku kintu ekyeru kubolefu ebitegereko bulungi era bwe dawo ya nabbi bweto bweri kate teri yayinza kujja natugamba oyo dokita w'amaanyi ne basomesa mu temuyinza bitegeera bikibi bitategerekera bali waliyo n'obubinja
oba bubinja kyobo nga bukulaga nti gwe kyolaba wano kungulu mateeka geddi si kyekyo kyolaba akabinja omwabuulirako agagoba osoma mathalan aya Allah ga qul huwa Allahu ahad gwe kyotegeddemu nti Allah lyomu si kyekyo waliwo ekiri munda subhanallah nalabako omwana omwoyo twagendako naye Madina naye yamala nava yasomayo ndooza semester emu naddayo nziramu omulabe mabegakaawo ng'ali Sembabule eyo era ng'agamba yasomera Madina naye nga era agenda asaasanya dhalalaati ennyingi obubuzi obw'enjawulo naye nga ekyekimbe kyamugira nga twakayinga naye yali yakijja Misiri gye yava nakyo n'ajja e Madina n'atuuka awo paka ebamutuuka n'afuluma ng'alaba ne baseka ebasomesa tebiriiyo bo balagamba ebyokungu naye nga yalagamba waliwo tolina kuvuunula bwe bagamba Nabbi sallallahu alaihi wasallam kullu bid'atin dhalala tovuunula okiraba bwotyo naye waliwo amakulu amalala kati tolina nsonga lwaki ovuunula lailuha kanahariha ekiro kiringa misana olw'obwolefu bw'ebyo byennyonnyola Nabbi waffe sallallahu alaihi wasallama la yazighu anha ba'di illa halikun ekyo nno kiraga nti oluvannyuma waliwo abajja okuva ku kkubo eryo lyatulekako eritegerekka obulungi erirungi naye Nabbi yagamba teri agenda divaako kujjako ng'agenda kubazikiridde n'abagamba Nabbi sallallahu alaihi wasallam waman ya'ish minkum fasayara ikhtilafan kathira Allah gwana wakubuwangazi mummwe n'abeerawo ku akaseera agenda kulaba enjawukana ennyingi bano bakola kino bano bakola ogenda kulaba obubinja ebyo kati ezembeera gwe zoolaba n'obuuza bano lwaki ebyo Nabbi yakulaga nti embeera egenda kukola ki kubeerawo naye ate bambi atwagala nnyo n'atubuulira embeera eyo bwe tunaagiraba tugenda kukola tutya yo yakubeerawo ojjalaba bano bagamba kino bano bagaffe tubatuufu bano buli olaba ebintu ebyaki kakati ogenda kukola otya Nabbi waffe bambi yali atwagala nnyo sallallahu alaihi wasallama n'atuwa eddagala ye omuganda agamba bakuwadde ekikolo kakati Nabbi waffe yatuwa eddagala yatugamba atya fa alaikum bisunnati buli omu ajja kwogera naali naye gwe bw'oba oyagala okuwona kwata ekkubo lya Nabbi sunnati tariqati ekkubo lya Nabbi sallallahu alaihi wasallama mwezi gwa Rabiul Awwal bano bali eno bano bagamba maulidi bano bagamba kasiki ka Nabbi bano byonna bw'obiragwe kwata kimu kkubo lyani lya Nabbi sallallahu alaihi wasallam mwezi bwe gwatuuka Nabbi yakola ayina kwata kkubo lye sallallahu alaihi wasallama wa sunnati al-khulafai ar-rashidin al-mahdiyyin min ba'di abanene basahaba abakwata ekkubo lye sallallahu alaihi wasallama nawe lyoba okwata adhu alaiha binnawajiz nyweza n'amannyo gano amaki amagego gano agawano gano bwogakwasa oli kyangu okusikamu agasooka wano mu maaso oli asobola okusikamu awootekamu nga peni ng'eyo naye bw'okwasa ageeneeno amagego okukikujjako ayinza natuuka okugenda nago nga kikyagaanye kati ekyo kikulaga nti eddiini ginyweza si yakugira kisaagisa la eddiini yeetagamu abasajja ng'agenda gikwasa maanyi eddiini yesi kuba kyolina si kya bulijjo nti buli omu akirina amazima tawhidi omutuufu sunna si buli omu nti akikola ki gweraba bwoba otambula ne ssente obukadde nga 3 ng'oyita mu owino obukwata otya obuteeka kagalo kakannaswi n'ogenda ng'oyitamu ng'okutta obukadde bwa 3 bwe kiri nakyo kiba kikamu bika by'eddalu enkwata gy'ozikwate buli omu zibeera mu mpale ey'okunamunda oyambala empale nga 4 n'ogiteekamu eri esooka eri kaakati ekisinga okuba ekyebbeeyi y'eddiini yaffe tugikwate bwe tutya ebeeyakusaaga tugirekere ba sheekh media tugirekere ba sheekh pirawo la tetusobola tulina gikola ki ginyweza mu Qur'ani Allah yatugamba atya bwe yarayogera ku Nabbi wa Yahya ya Yahya khudhi alkitaba biquwa mu suratu Maryam si bwe kiri suratu Maryam oba Kafi Sega Luqman suratu Maryam idhan tulina kukwata namaki namaanyi وقوله عليه الصلاة والسلام عليكم بسنتي أي بطريقتي التي أنا عليها مما فصلت لكم من الأحكام سواء
كانت اعتقادية أو عملية واجبة أو مندوبة mateeka gonna agenzikiriza na ahkamu zino ez'enjawulo fiqhi yani tukwate eddiini nga bwe yagikwata nabbi waffe sallallahu alayhi wasallama naam naam mwagaye manduba wajibu ebyetteeka manduba ebyakyeyagali nawaafin naam naam sunna busunna wano sheekh agenda kintu sunna busunna waddako biidhinillah طيب mulimu aba mustalihu gwa sunna wano sunna mu ahadisi zino kitegeezaamu ekkubo nabbi lyakola ki yakwata naye oluvannyuma banna usulu fiqhi banna fiqhi bajjanga ne batandika okuteekulamu okutugondeza mu mateeka ag'enjawulo nti mathalan kino bw'okikola ofuna omusango kino bw'okikola tofuna musango ne bajja n'okuteekula okwo naye ekigambo asulu y'ekigambo sunna yenkola yani ya nabbi sallallahu alaihi wasallama naam قال رحمه الله وأما تخصيص الأصوليين بالسنة بأنها المطلوب طلبا غير جازم فهذا اصطلاح طارئ إنما قصد به التمييز بينها وبين الفرض أو الواجب naam sheekh alese okunnyonnyola okwo okulungi banna usulu fiqhi bwe baba bagamba ekigambo sunna bagamba almatlubu talaban ghaira jazim kyekintu kye bakusabye kyolagirwa oba osabibwa okukikola naye kukusaba okutali kwa kukola ki kugamba jazime nga si kwa kukaka nti olina okukikola kitegeeza nga osobola okukikola kirungi naye bwekireka tofuna ki tofuna musango era byebibala biva mu definition eyo so gamba nti ma yuthabu fa'iluhu wala yuaqabu tarikuhu eyo teba definition ekyo kiba ki thamara kwa abantu bangi baba banyola definition ya sunna mu line eyo bakireetayo batyo kali kituufu kati agamba eyo go mustalih oba okukozesa ekigambo sunna kyajja oluvannyuma amanyi okwagala otugondeza muki mu ilmu nga bwe twalabye wali nti mathalan amanyi bajja ne batugondeza bw'oba oyagala otiga la ilaha illa allah katukuteekulemu tulinamu empaji esooka annafiyu empaji eyokubiri al ithbat mulayini ekola ki efaananako bwetyo kati ne wano tekikujja kulowooza nti nabbi sallallahu alaihi wasallama bye yaliko byakyeyagalire ne bagamba mathalan enkola ya nabbi yali bwati nolowooza nti biri mu mbeera yabaagala bakole sunna busunna mathalan nabbi yali bwati ekirevu nolowooza nti abaagala bakikuze abaagala bakisale tolowooza mu mbeera efaananako bwetyo wabula wano agamba qusida bihi atamyiz bainaha wa baina alfard au alwajib bakireeta bannawusul okwagala okutwawulira wakati w'ebyetteeka n'ebyakyeyagalire naam fasunna قال رحمة الله عليه فالسنة بلسان الشرع فالسنة بلسان الشارع إذا أطلقت يراد بها الطريقة الشرعية التي كان عليها النبي صلى الله عليه وسلم في عبادته ومعاملاته وأخلاقه وحركاته وسكناته. يقول عروة بن الزبير رضي الله عنه رحمه الله السنن فإن السنن قوام الدين أي إلزموا السنن فإن السنن قوام الدين. نعم إذن ekigambo sunna bwe kyogerwa mu sharia ne kisigalawo nti sunna fa alaykum bisunnati ne kijja mu sharia bategeezaamu at-tariqa shar'iyya ekkubo erya sharia ekkubo ery'obusiraamu nabbi lyakwata mathalan yasalanga mu sunna ye yasalanga olunaku eswala 5 ezizitteeka sunna bategeezaamu nti ziswala zakyeyagalire mu nkola ye sallallahu alaihi wasallam nti yasalanga eswala ezo 5 n'embeera ezifaanako bwetyo muamala mu nkolagana ez'enjawulo osanga ebintu ebyetteeka ninga bakozesezza ekigambo sunna mu layini efaanako mu neeyisa mu mbeera ze ez'enjawulo zonna sallallahu alaihi wasallam kyekyo n'akuleetera ekigambo kya Urwa ibn Zubair omwana wa sahabi omunene amanyiddwa Zubair ibn al-Awwam. Urwa yagamba as-sunan nga kikyategeezaamu ilzamu sunan munyweze enkola za nabbi sallallahu alayhi wasallama kwe kuyimirira okw'eddiini y'eddiini Allah subhanahu wa ta'ala gyayagala nga nabbi bwe yakola ekkubo lye yaliko y'eddiini ya Allah tabaraka wa ta'ala. Naam. وكان ابن عمر رضي الله عنهما
يتبع أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم وآثاره وحاله ويهتم به حتى إنه خيف على عقله من اهتمامه بذلك كما أخرجه أبو نعيم وغيره. ويقول الزهري رحمه الله كان من مضى من علمائنا يقول الاعتصام بالسنة نجاة. إذن أقول لك كوبا الصحابة كاتينغا عبد الله بن عمر ويغوبيرanga wufu kola ya nabbi buli kye yakolanga buli kimu kyonna nga tegiramu nti kino kyakiyagali buli kimu kyonna emu kubimwogerwako ne mu mathan bali batambulanga nabbi safari n'amanya nti nabbi wano yakyamyeko mu kumala ekyetaago nga ne bw'aba ayiseewo abaddaga oluvannyuma ng'eraddamu n'anoonya ekifo ekyo naye addiyewo aba amalira ki ekyetaago ekyo byogerwa ku Abdullah ibn Umar radiyallahu ta'ala anhuma ويهتم به حتى إنه خيف على عقله من اهتمامه بذلك. abantu batukana okutya nti ajja kukola ki ayinza n'okugoba nga okutuuka okugwa eddalo olw'okufaayo ennyo ku mbeera ekola ki efaananako bwetyo. Mpozi ekikulu era okutegeera nti ensonga eno ya Ibn Umar radiyallahu ta'ala anhu gye yakola enkola eno gaali madhhab agamu eyawulidde ku basahaba omubaka Muhammadi sallallahu alaihi wasallam. Basahaba abasigadde banoonyanga okugobera nabbi sallallahu alaihi wasallam mu bintu ebyajjanga bubaka okuvira Allah subhanahu wa ta'ala. Amma byakolanga nga tanoonyamu tashiri' eri umma tebabigobereranga. N'olwekyo mwebyo nabbi sallallahu alaihi wasallam yajja okusomesa umma si kwe kulondoola wabeera amalidde ekyetaago obeere ng'omalirawo ki ekyetaago. Nekitegeeza nti kikulu nnyo hatta ne mugoberera sunna za nabbi sallallahu alaihi wasallam okutambula n'entegeereri amu ey'aba ulama ne basahaba omubaka Muhammadi sallallahu alaihi wasallam. Tekigaana kubeera nti nno omuntu asobola okwagala ekintu olw'okuba nti yalaba nabbi sallallahu alaihi wasallam ng'akyagala. Kyokulabirako hadithi ya Anas yalaba omubaka sallallahu alaihi wasallam nga yatabbawo addubba nga yagala nnyo ensujju. Naam, Anas n'ajagala nnyo olw'ekyo, n'ajagala nnyo olw'ekyo. Naam, yagamba Imaamu Az-Zuhri Muhammad bin Shihabi Az-Zuhri rahmatullahi alayhi, imaamu w'e Madina, yagamba kana man mada min ulama'ina yaqul, kubamanyi beyasanga bakulembera Imaamu Zuhri beyasangawo rahmatullahi alayhi, bagambanga al-i'tisam bis-sunna najat, okunyweza sunna enkola ya nabbi kubo nabbi lyako naye n'olikwata kuba kola ki wona, kitegeeza okulita kuba kuzikirira kwennyini. Naam, tumaleyo Sheikh. قال رحمه الله وللإهتمام بالسنة فوائد كثيرة لا تحصى منها تحصيل الملتزم بها درجة المحبوبية التي قال الله عز وجل فيها كما في الحديث القدسي ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ورجله التي يمشي بها ويده التي يبطش بها وإن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه. ومن فوائد التمسك بالسنة أنها تجبر الفرائض لقول النبي صلى الله عليه وسلم إن أول ما يحاسب الناس به يوم القيامة من أعمالهم الصلاة فيقول الله لملائكته انظروا لصلاة عبدي أتمها أم نقصها فإن كانت تامة كتبت له تامة وإن كان انتقص منها شيئا قال الله انظروا هل لعبدي من تطوع فإن كان له تطوع قال أتم لعبدي فريضته من تطوعه. أقام الشيخ رحمة الله عليه مكفايك السنة النبي صلى الله عليه وسلم كينا فوائد
ebirungi bingi la tuhsa tosobola kubimalayo omuntu oli w'oba ofaayo n'okujjumbira kola ebyo byonna bye yatukubiriza sallallahu alaihi wasallama mu ebyo mulimu tahsil almutazimu biha darajata almahbubiya omuntu okutuuka ku ddaala ery'okubanga mukwano gwa Allah subhanahu wa ta'ala nga nabbi bwe yagamba mu hadithi alqudus qala Allah yagamba Allah tabarak wa ta'ala wala yazalu abdi yataqarrabu ilayya binnawafil hatta uhibba omuntu ekirina okusooka kikola faraidh ebyetteeka naye buli bwayongera n'ayongerezaako n'ebyakiyagali najjumbira okukola faanako atuuka ku ddala nga Allah subhanahu wa ta'ala amukola ki amwagala Allah subhanahu wa ta'ala bw'amwagala agamba kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi. Naam Sheikh wavunla watya الأمر إليك يا شيخنا. كنت سمعه الذي يسمع به. الله سبحانه وتعالى awafaka amatuge negabeera nga tegawulira okujjako bulungi nabanga amatuge Allah amuwa okuba nti awuliriza ebyo ebya halal nabwekityo Allah nabbi sallallahu alaihi wasallam n'akireeta mu hadisi eno ku biyungo ebirala n'amaaso ge obutatunda mu haramu ebigere bye gye biraga mikono gye n'atuuka omuddo oyo nga bw'asaba Allah subhanahu wa ta'ala amuwa bw'asaba Allah abeeko kyamugirawo Allah subhanahu wa ta'ala akimugirawo mu birungi by'okunyweza sunna kwe kuba nti sunna ezo zizibikira obukendeevu obubeerawo muki mu ibadaati ez'etteeka obukendeevu obubaawo sunna zigenda zibuzibikira nga bwakuleetedde hadiisi eno malayika za Allah tabarak wa ta'ala Allah kyaziragira okukola nti awwal ma yuhasab annas bihi yawma alqiyama min a'malihim as-salah abantu bagenda sooka kubalibwa sala zaabwe Allah tabarak wa ta'ala agenda kugamba malayika ze unzuru li salati abdi atammaha am naqasaha mugalabe essala y'omuddu wange oyo yazijjuza bulungi essala zijjudde oba ziri mu koobo bulamu nkendeevu tezijjudde fa in kana tamma kutibat lahu tamma bezibanga zijjudde alhamdulillah bazimuwandiikako naye wa in kana intaqasa minha shay'an bw'obanga waliwo ekyali kibulamu ng'omuntu bw'agayaalamu neeno Allah tabarak wa ta'ala agenda kugamba zimalayika ze unzuru hal li abdi min tatawwu muddu wange alinayoko kuzakyeyagalire fa in kana lahu tatawwu qala atimmu li abdi faridatahu min tatawwu'ihi mujjulize ziri ez'etteeka nga mujja mu zakyeyagalire mujjuzeewo ebyo nabo bwemu ku bulungi wa minha naam empozi sheeka naam wano tulabewo nti nno naam hadithi egamba nti salaayi bwerisangibwa nga nkendeevu egenda kuddizibwayo n'emirimu egisigadde eyo hadithi nafu naam kitegereka lafudhi entuufu yeno gye tuwulidde sheekh gyasomye naam jazakallah khair. قال رحمه الله ومنها أن للمتمسك بالسنة في آخر الزمان أجرا كبيرا لحديث عتبة بن غزوان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن من ورائكم أيام الصبر للمتمسك فيهن يومئذ بما أنتم عليه أجر 50 منكم قال يا نبي الله أو منهم قال بل منكم وقد كان السلف رحمهم الله يشددون في ترك بعض السنن أو يلومون تاركها مطلقا لأنه قد يتناوله عموم قوله صلى الله عليه وسلم فمن رغب عن سنتي فليس مني. فلذلك قال الإمام أحمد رحمه الله من ترك الوتر فهو رجل سوء لا ينبغي أن تقبل له شهادة. فكل ما ثبت من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم نسعى سعيا شديدا لتطبيقه وتعليمه للناس لعل الله سبحانه وتعالى أن يهبنا أجر من أحيا السنن. يهبنا أجر من أحيا السنن. أقام الشيخ رحمة الله عليه ومنها أن للمتمسك بالسنة في آخر الزمان أجرا كبيرا. ويمكو birungi omuntu anyweza sunna za nabbi sallallahu alaihi wasallam naddala mu biseera ebinaasembayo obugayavu ku sunna bulabise n'abantu okunyomba nkola ya za nabbi sallallahu alaihi wasallam agenda kuba n'empeera nnene. Nakwete hadithi ya Utba
radiyallahu tabaraka wa ta'ala anhu, inna min waraikum ayyama sabr, mu maaso ennaku zigenda kujja, ebiseera bigenda kujja mu maaso awo nga byetaaga obugumiikiriza bw'amaanyi, otuukenga lilmutamassik fihinna yaumaidhin bima antum alayhi, ananyweza nga bwe eddiini gye muliko bwe muginywezeza, naye n'abeera ku mbeera eyo agenda kufuna empeera z'abantu 7 mu mmwe, 5 mu mmwe. Ne bamugamba ya nabiy Allah au minhum, 5 oba mu bo. Nabbi n'agamba bal minkum, mu mmwe. Hadithi eyo mulimu obujulizi obulaga nti mu bana abanajja oluvannyuma eriyo abasinga basahaba. Naam, waliwo ayinza okubasinga basahaba mufa abanajja oluvannyuma. Naam, obulungi bwabwe bunene basahaba radiyallahu ta'ala anhum. Adilla nyingi nga tetusobola. Hadithi yennyini eraga etya? Naam. Kubanga byonna bye tukola olaba tubijja ku baani? Basahaba. Kale ate bw'osomesa omuntu kyakuggyeko oli afuna, nawe n'ofuna ezo nga Allah takoze eki? Takukendeeza subhanahu wa ta'ala. Waliwo ensonga endala omuntu senga addawo n'agamba naye mutuufu senga nze naliwo ku mulembe gwa nabbi awo nga nze ndi mu sahaba ekyo kiri kitya? Oliwo okwegomba ekyo? Naam, webaze Allah yakuteeka eno mu myaka gyaffe n'oba nga oyagala nabbi, oba oliawo oba ku kiseera, kuba mu kiseera ekyo nga gwali badde Abu Jahali, nga gwali badde ba Utba baatigomya nabbi, gwali badde otega nabbi amaggwa. Naam, hadithi ya Abu Huraira daraja esinga ya suhba oba ya ukhuwa. Seko mulembe gwaffe guno twafuna obusiraamu awalungi nnyo, era nze neebaza omulembe kwe nafunirako obusiraamu olw'ensonga nti ebyafaayo byalinga ebikambwe nga oli wagaanira afunirawo byali bivuddewo, nga kati akaseera kano omuntu Allah amuwa n'ekyansi n'agira paka lwakola ki. Twebaza Allah subhanahu wa ta'ala yatuwa obulungamu, yatuwa eddiini eno, n'atuwa okwagala nabbi waffe alayhi salatu wassalam. Wakad kana salaf rahmatullahi alayhim yushaddiduna fi tarki ba'd as-sunan. Wasalafu bintu nayo nga bira byakyeyagalira imu ku muntu nabigaalira byonna nabisulawo, baateekangawo embeera enzito ku bantu abo n'okulaga nti ate walikoze bwotyo, bal au yalumuna tarikaha mutlaqan, n'omuntu abirekera ddala nga agamba ebyo sunna nga bamunenya, nga bagamba ati ayinza otuuka okugwa mu hadithi eri eya Anas ibn Malik radiyallahu ta'ala anhu ega faman raghiba an sunnati falaysa minni, omuntu aleka ava ku nkola ya nabbi sallallahu alayhi wasallam. فلذلك قال الإمام أحمد رحمة الله عليه من ترك الوتر فهو رجل سوء، muntu ala ava ku witiri abeera muntu mubi, la yambaghi an tuqbala lahu shahada, tetwalisaanye na kukkiriza kujulira kwe, bamuleetanga omujulizi atasaala ki witiri, atasaalirako ddala bwategeeza mu mbeera efaanako nga yaviira ddala ku witiri. Ne mu basahaba nga Abdullah ibn Umar omusajja yamukola ki, yamubuuza ku witiri. فكل ما ثبت من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم نسعى سعيا شديدا لتطبيقه. buli kyetutegeera mu kkubo nabbi lyakwata mu mbeera tufaayo okufaayo okw'amaanyi okulaba nti tukiteeka mu ki mukola wa taalimuhu linnaasi n'okukisomesa abantu, laalla allaha an yahabana ajra man ahya assunan. Allah subhanahu wa ta'ala oba oliawo anaatuwa empeera ennene yaabo abazuukusa enkola ya nabbi sallallahu alayhi وسلم وبارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا وفقكم الله تبارك وتعالى لما يحبه ويرضاه.
ntegeeza